n'abadde minisita w'ebyokwenda by'eggwanga Yeeno eritumwine okuva n'aboggolera mukama we n'amutegeeza nti mutuufu ke kaseera k'okubeera nti oteeka wansi ebikola ebikulembera eggwanga ogende mu maaso oteekawo embeera okukyusakyusa eggwanga mu ddembe kuba kye baalwanirira mukyala mukaaga bajja mu buyinza kyonna balina okubeera nti mwana wattu bakirekawo era ensi egende mu maaso n'okubeera ng'etama tugenda beera nga bitunuulira tukube ttooki mwana abagenze mu maaso n'okuba nti baleeteddwa kuba kyankizo nnyo okuba tukuba mu ttooki bw'obanga otunuulidde enkyukakyuka ezabadde mu magye tuna n'enkyukakyuka ezakolebwa mu cabinet surprise nnyingi ezagenda mu maaso n'okulabikako kituwa ekifaananyi kiki tugenda okubeera mu kisanja kino ate n'ekisanja ekya 226 nga meera bwegenda mu maaso n'okubeera ng'etama tugenda tunayoko ate tunayoko n'embeera president wa Iran yagenze mu maaso n'okulondebwa Ibrahim nga agenda faafaagana ne prime minister eggwanga erya Israeli omujja Naftali yaweze n'agamba tufu agenda kulwana nnyo okulaba nga Palestine agijja ku map. Ibrahim yalondedde wa Iran n'agamba nedda era eggwanga erya Palestine ligenda sigalawo paka embeera bena tugenda beera nga tunako mu dakiika ze tuyina tugende mu maaso n'okubeera nga tutama ensinga bayitambula of course ati mu lubwama abulira mukaaga saa 10 tuba tuguse ne program gye tuba tugenda mu maaso n'okubeera nga tutamu ku nsonga ez'enjawulo nga bezigenda mu maaso n'okubeera nga tutambula omukulembeze eggwanga ng'ayita mu ssemateeka ebiyinza obugenda mu maaso n'okuba ssemateeka yagenda mu maaso n'okubeera nti yakoze enkyukakyuka magye era kati omuduumizi w'eggye eggwanga omujja yemukumanyiddwa nga Yeeno Wilson Mbadi era ng'omwami ono alina emyaka giri 59 gy'alina era nga se akola ebintu bingi ebyenjawulo mu magye g'eggwanga era nga akumako omukulembeze eggwanga wabula nga eggye eggwanga lyeyungako mu 96 NRA emaze okubeera nti wamba ku myaka 24 ekyamuwaliza okuddukira mu ttendeke ery'amagye n'agenda mu maaso n'okubeera ng'atendekwayo era mu 91 yamaliza koosi ya cadet wali ku Royal University Academy mu Sandhurst mu ggwanga erya Bungereza era bw'ati gye yava nga performance bulungi kuba yayitira mu ddaala ly'awaggulu nnyo mu yunivasite eyo mu nsonga ez'ekinnamagye mu 92 yagenda mu maaso n'okubeera nti yeyongeraho kuba nti yasoma koosi ndala mu ggwanga wali mu bitundu eby'ejjinja mu kambi mu ttendeke ly'amagye ery'ejjinja wali ku Praton Academy School yagenda mu maaso n'okubeera nti agenda ate nga mpozi mu 98 n'agenda mu maaso n'okubeera nti agenda mu ggwanga erya Zambia mu kibuga Lusaka yenyigira mu koosi emanyiddwa nga Mobile International Defence Management Course mu Lusaka Zambia n'agenda mu maaso n'ogikuba obudinda wabula bina bonna bye yasoma yagenda mu maaso n'okubeera nti abikuba budinda yabiyita budinda yamu ku bannamagye abakyasinza okuba abagezi ennyo omusajja ono ava mu bitundu ebyerwenzoli obuyinza biyita Kasese yagenda ku maaso n'okubeera nti afa teyakomaawo yeeyongerayo n'asoma Company Command Course mu ggwanga erya Tanzania mu 2001 yeeyongerayo n'asoma koosi endala emanyiddwa nga ya Combat Group Academy Combat Group Commander Course wali mu kitundu ekimanyiddwa nga mu ssomero emanyiddwa nga erya Ahmed mu ggwanga erya Buyindi era agenda mu maaso n'okuba nti yaperforming ddala bulungi omusajja oyo Wilson Mbadi yagenze mu maaso n'okubeera ng'alondebwa ate era neeyongerayo n'okubeera nti asomera ddala okutuukira ddala mu ggwanga erya Kenya mu ttendeke limanyiddwa nga erya Command and Staff Course at National Defence College wali mu ggwanga erya Kenya yagenda mu maaso n'okubeera nti akuukira ddala ekyamufuula omusajja omuyivu era mu 2005 n'agenda mu maaso n'okufuna diploma mu Strategic Studies wali mu University of Nairobi 2017 n'agenda mu maaso n'okutikkirwa Master Degree mu Strategic Studies wali mu ssomero erimanyiddwa nga erya Maxwell Air Force Base mu Alabama nage mu ggwanga erya America. Omusajja ono yakumako omukulembeze eggwanga era yakumako omukulembeze eggwanga emyaka egyawerako yagenda mu maaso n'okubeera nti amukuuma goyinza okuyita escort ng'agenda mu maaso n'okubeera nti amukuuma nnyo era president yabaddeyo mu ku basajja abasinga okubeera nti yeesiga mu mbeera ez'ekinnamagye n'okubeera nti mwana wattu bamukuuma wakati w'omwaka gwa 2017-2012 Mbadi ono yagenda mu maaso n'okubeera nti akuuma omukulembeze eggwanga nga escort ekyamwaliza okubeera nti president yamwesiga nnyo era yakyusa okubeera ng'akyusakyusa mu nsonga z'ekinnamagye oluvannyuma badde aduumira eggye eggwanga omukulu amanyiddwa nga Yeeno David Muhoozi okuba nti aweereddwa ekifo ky'okufuuka minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga ng'agenda kubeera nti abeera junior minister ng'ate senior minister muzi w'ensonga z'omunda mu ggwanga Yeeno Kayindo Tafire kati no otunula mutabani w'omukulembeze eggwanga amajja otuna nti Yeeno Muhoozi Kayina Olugaba yagenze maaso n'okubeera nti agenda dduumira eggye ery'oku ttaka era ng'enkambi ye oba ogiyita ofisi ye egenda beera mu nkambi ey'ebbombo wotulira ensonga zino zonna nagambako ko walioko abakulembeze mu Africa nteekateeka ze baali balina ez'okubeera nti bazimba abakulembeze naye nga abakulembeze bano ne bazimba bagenda bayisa mu nsonga ez'ekinnamagye nga bafuna munnamagye ne bamuzimbago omukulembeze ne bagenda mu maaso n'okumuteekako abagenda okubeera nti bamukuumira mu kintu ekyo ne bagenda mu maaso n'okumumentaringa mu ngeri y'okukulemberamu eggwanga kati enteekateeka eno nabo ogenze maaso n'okugyetegereza n'otunula kabineti yaffe ng'egyagenda mu maaso n'omukulembeze okuba nti yagirondamu ekuba ekifaananyi mu 2026 kyekigenda okubeera nga kibeerawo
olw'ensonga embeera yonna oba ogyetegereza waliwo ekigenda okubeera nga kyapeninga mu 2026 buli muntu yonna kyagenda okubeera nti yewunya olw'ensonga nti batandise okubeera nti abasajja basitaginga ebintu babinga byagala okubeera nga bisitandinga amagye batandise okugateekamu abavubuka abatasukka myaka 6 kuba batunula bano bonna kuba batunda mu Oscar n'olugaba ali myaka 47 ate mbadde ali myaka 5 mwendo olaba range eyo atulira bano bakumukulu Kadaaga kitegeeza nti ekitundu kino eky'Abakadaaga abakulidde emyaka basekandi mukulu Patrick Abambabazi omukulu amanyiddwa nga General Eritumwe ali myaka 76 president w'eggwanga batandise okubeera nti bo ekintu kino bakita ekigenda okuddira kuba nti bano omugigi guno omuto gw'abannamagye abajja abannabyafuzi abajja abato bolekedde okubeera nti badda mu bigere bagenda beeyubula nga onoobeera n'omwana oba onoobeera n'ekintu ewaka oba embwa ewaka neekula netuka akaseera ntandise okubeera nti evaako liba kati ebyobufuzi bw'eggwanga erya Uganda bitandise okubeera nti byeyubula wabadde asaba enkyukakyuka zigenda beera nga zirabika nga ne 2026 tennatuuka kuba buli system yonna egenda beera ntandika okubeera nga yeekyusa yokka nga teryakyusiza kuba tulina amagye gye bagenze mu maaso n'okukolamu enkyukakyuka gye bagenze mu maaso n'okulonda baminisita tuna prime minister mukyala Nabbanja bali tamanyikiddwa nnyo mu nsonga z'ebyobufuzi era abadde si wa nsonga nnyo nga ne woyise abasinga okuba abafuzi abagundifu mu ggwanga abataano taliiko n'20 taliiko olw'ensonga nti ye mukazi wattu yava eri ku RDC ate okufuuka RDC yava eri mu kusomero najja n'agenda mu maaso okufuuka prime minister kyova olaba nti ye muntu wa bulijjo era byonna byayogera alowooza nnyo ku bantu abanaku era agambye fiira ku bali bengu kitegeeza nti gwabadde asaba enkyukakyuka zitandise kati era 2026 n'agenda otuuka nga buli kimu kizze mu layini yayo kuba abasajja atandise okwestaginga naberindaba omukulembeze eggwanga nga badde ayogerako kasikanga olwanga lwa Mindi ne lwabooga badde tatera kubeera nga alabikako mu nsonga ez'emikolo nayogerako nemiredi yabadde tayogerako nazo wadde TV ne weekend yagenze mu maaso n'okulabikako n'omukulembeze eggwanga nga batutte mu tenti yeemu nga basabira eggwanga ate nga badde wakayita olunaku lumu ng'ayogedde ku mikutu gy'amawulire nga ye bw'atali mabegako ebyo bigenda mu maaso n'okumwogerako ddala bannamawulire n'agamba nti wagenda mu maaso n'okwogera n'emikutu gy'amawulire nti ebyo neimwogerako si bituufu olaba ndooza staging weetandise buli omu atandika okudda mu positioning ye w'alina okubeera nti abeera kikyetunde 2026 tulina ba surprised nnyo singa bannabyafuzi bano abali kudda oluvuganya tebegende maaso nakubeera nga beresettinga buto okubeera nti beteekerateekera 2026 banigenda maaso n'okuba nti bakootakoota mu gaalumonde kuba ye omukulembeze eggwanga atandise okubeera nti akimakinga oba mwagala oba temwagala atandise okubeera nti agenda maaso n'okubeera nti akimakinga okubeera nti akola enkyukakyuka era bino n'ebigambo byayogeddwa General Eritumwine endowooza bbiri yandibanga abadde agezaako kasuka jinnya mu njuki olwekyo ekiyinza okubeera nga kivaayo nga kodyo bakatesizaako yandibanga akiyabadde akimiininga because emu ku byayogedde yagambye nti mutuufu yewunyiza nnyo okuba nti yalwana olutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza era abadde onyo ku lw'eggwanga lino n'okutuusa kati agamba nti eriiso lye byafaala okubeera nti yalwanira emirembe mu ggwanga erya Uganda n'okuba nti abadde minisita emyaka egitasukka n'etaano ng'ali baminisita abadde baminisita kumpi emyaka 30 nga baminisita bali mu bifo ebinene ate nga tebaalwana era kyasinza okubeera nga kimunyiiza yagambye teeguya bifo byonna byabufuzi byamuweebwa ye bamutadde kubeera nti awabula mukulembeze gwa nsonga z'ebyokwerinda era agambye tisinga n'abamusisinkanye n'afuna omukisa okumusikana agenda mugamba muzeeyi Museveni genda mu maaso n'okuwaayo obuyinza weeteekete kubeera nti waayo obuyinza mu ddembe tweke eggwanga mu ddembe wali twalisaaga litabanguse netulina okubeera nga tuleka mu ddembe olaba enteekateeka ezo zonna tezikoleddwa accidentally enteekateeka eno negenda tutambula paka 2026 olina ne ku cabinet yagenze mu maaso n'okulondebwa eyabudde oluvuganya oba ogenze mu maaso n'okubeera ng'ogyetegereza producer agenda beera nti abayamba agende mu maaso n'okubeera nti asirako kubamu bengenda okubeera nti nkonako ku byeyagenze mu maaso n'okuba nti olonda olaba nti abasajja bano batandise okubeera nti besitaginga gwe atasoma byabufuzi oba atagenda mu maaso nakubeera program zaffe tugenda mu maaso n'okubeera nga tukola waliwo efe ebinene byagenze mu maaso n'okuba nti byalondeddwa obeera nga kudda oluvuganya olinayo mukulu Mathias Mpuuga ate nga kusadde eno olinayo Nabbanja olaba level eyinza okubeera nti ebeerawo era eyinza n'okulooza nti waliwo ddiiro ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula ddala ku sayidi ez'abannabyafuzi olw'ensonga 2026 bayinza okuba nti baleeta gavumenti ey'ekintabuli mu nteekateeka zonna nga bezigenze mu maaso n'okukolebwa kuba omukulembeze eggwanga kuba yalonze kabineti eno ejjuddemu abakyala abayitirivu ennyo olaba nti abakyala bangu nnyo okubeera nti bafika okusinga abasajja kitegeeza nti abasajja be abasinga takyabeesiga kyovola atandise okubeera nti abateeka wabbali agenda mu maaso n'okubeera nti anoonya baani bayinza okubeera nti awa ebifo abamwana yinki okitegeera nenge ebifo ebyamaanyi byonna bigenze mu maaso n'okuba nga bituddemu abasajja be beyeesiga kuba woolina Wilson Mbadi eyakuma omukulembeze gwa kumpi emyaka kuba 20 paka 2010 kumpi emyaka 5 ng'agenda mu maaso n'okubeera nti amukuuma ate nga abadde mu magye era ago kumpi agakola ensonga mu ggwanga erya Uganda mutani w'omukulembeze gwe nga yazze ku ggye ery'omuttaka kitegeeza nti naye agenda beera nti amusembeza oba amufuula muganzi ku ggye lino erya bulijjo erya UPDF etali SFC kuba tubali tumanyidde mu ggye erya SFC gye tubali tugenze mu maaso n'okumumanyiira ku ggye
kuma taata we weri kuma omukulembeze gwanga nga mukulu Kayini Muhoozi Kayini Olugaba gye tumanyidde kati yamugjeeyo n'agenda mu maaso n'okuba nti amusembeza ku ggye lino eribeera mu bantu ba bulijjo erya UPDF era ng'agenda kubeera nti ofiisi ye eri mu nkambi ebbombo gyegenda okubeera nti ebeera kitegeeza nti asembezeddwa ku bannamagye bano aba bulijjo bano bemulaba IPDF mumanyi mulina baganda mu bangi bali mu gye lya IPDF nga tebalimu SFC kuba SFC kibinja kyamagye kirala wabula ate UPDF lyejje eryawamu erigenda mu maaso n'okuba nga likuuma eggwanga lyonna wadde nti SFC ekola omulimu gwe gumu n'eryera gye erya UPDF lyejje erimanyiddwa okubeera nga ligenda mu maaso n'okuuma eggwanga lyonna era kivula akaseera kaba katabuse livaayo nerigenda mu maaso n'okuba nga liyingira mu nsonga kati okubeera nga bamusembeza tekyaza accidentally kino enteekateeka eno ekolebwa okubeera nti tandika okubeera nga asemberera ebyokwerinda by'eggwanga okuba nti abi owninga kuba lino ejjere ddene n'agambako nti abakulembeze b'Afrika bangi singa okubeera nga kibakuba kwe kuba nti balowooza nnyo ku ggye eribakuuma erya special force ne beerabira ejje eryawamu era kyekimu ekyasuula Gaddafi ekimu ekyasuula omukulembeze amanyiddwa nga Mugabe n'abakulembeze bangi abazze bavaako nti beerabira ejje lino eryawamu ne bagenda mu maaso n'okulyerabira ate bwe ne bakulembeza ejje erigenda mu maaso n'okubakuuma ate ng'eribakuuma liba ttono nnyo ogeraganya ku lino eri abantu babulijjo era kyovula nti ensi weba ekyukakyuka oba efunye enkyukakyuka lino ejje erya bulijjo lino ery'ensi erirekeddwa ebbali litaweddwa bukodyo bumalana kubeera nga lifiibwako nnyo lyangwa mangu kwegattana ku bantu okusinga bali abali royal president abagenda mu maaso n'okulwanya abasinga okubeera royal president lijje erigenda mu maaso n'okumukuuma era buli nsi era bukulembeze yenna baba n'amagye ago agakuuma omukulembeze kati ensi bapresident abasinga mu Africa gye bakola bawanya ekitiibwa ejje eribakuuma ne beerabira lino ejje eryawamu ery'eggwanga erimanyiddwa wadde neririba lya ggwanga neririba livunaanyizibwa nnyo okukuuma president okubanga asigala ng'ali safe ate ne lino lyo liba likuuma nnyo eggwanga lyonna kyova ligenda mu maaso n'okukola operation ez'ebyoggwanga so ebyo bonna ogenda mu maaso n'okubitundulira tibaza accident kiraga nti omutani w'omukulembeze eggwanga alina ekintu kyebagenda mu maaso n'okubeera nti bamuzimbamu ekyenjawulo gwe abadde agenda mu maaso n'okuba nga tukyetegereza omanyi tutangaza ensonga zino ogende mu maaso n'okubeera nga zitigaza tulanda ku ludda oluvuganya ku bantu bageze mu maaso n'okulondebwa ngenda beera nti bakutemeramukko ab'enkizo Attorney General oba muyite Ssaabawolereza wa gavumenti y'oludda oluvuganya oba ekisiikirize ye Winfred Niwagaba oyo omusajja independent wadde nga FDC mu kisaala kiri yajjamu FDC mu 2016 ekifo ekyo omwami yabaddeyo wankizo nnyo mu nsonga zonna era byamu ku babadde basinga okuba abamaanyi ku ludda oluvuganya mu palamenti yayise ye10 ano kikulaga ekifaananyi wa gye tugenda nti bali baleese abagezi ne mu kuleeta abagezi bano aba gavumenti abaposition mulina okubeera nga mwesettinga muleete abasajja mwe abali best oba bayita abazanyi bamwe abamanyi okuzannya omupiira abaguddemu nga baguzannya era ebifo ebyenkizo ogenda mu maaso n'okubitunda olaba nti birimu abantu ab'enkizo abagenda mu maaso n'okuba nti babizannya ng'ate si baludda luvuganya lwokka oba lwa kibiina kimu wabula ebibiina byonna kuba entematema cabinet gye bagenze mu maaso n'okubona erudda oluvuganya nupu erinaku abaka 18 FDC 7 DPOM UPSOM PPP People Progressive Party ekyabirandisa likiinako omu ne ba independent babiri kiraga nti waliwo enteekateeka eyinza okubeera nti ejja surprisinga bannansi okubeera nti mu 2026 tizobeera nga tufuna gavumenti ey'ekintabuli jjukira Robert Malu wabadde agenda mu maaso n'okwogera agamba nti baagala enkyukakyuka ezigenda okubeera nga zigatta bannansi bonnaamu nga tujjeyo ebyobufuzi tugambe nti ng'eggwanga erya Uganda tugenda tutambula tutte okubeera nga tugenda mu maaso okitegeera kati wetulina bino byonna nga ne mu kabineti yalondeddwa president yalonda mwalimu abali kudda oluvuganya okitegeera ate ne basula ebibiina bano ne bagenda kiraga nti opposition eyinza okubeera nti mwana wattu weteekole nnyo yandikomekkereza kuba teri kwalidda luvuganya gwe bagenze maaso nakuba kifo kyonna kyo bwa minisita n'agenda maaso nakubeera nti akigaana yasembeyo kamalamu era nga badde aweebwa nnyo ekitiibwa Joyce Nabosa Ssebugwawo nga wamaanyi mu Buganda yagenze maaso naye yagambye ebyo FDC kagireko Katonda yaŋŋambye ngende mpeereze bannayuganda ne bannaabo bitunda bodi kikuwa ekifaananyi 2026 twandira byewuunyisa bingi nga olabe mu cabinet nti abazze mukyalupo yaliko minisitule w'ebyenjigiriza mu 2016 n'agwa mu kalulu eyewaabwe gye yeesimbawo bwe yagenze maaso n'okomawo n'ayitawo n'amuzawo n'ekifo kya vice president nga tategedde okitegeera nga tategedde kuba bali tasuubirwa nga tebatayogera nako nga boogera ku banene adde basuubiro omukyala Nabbanja yali naye tayogereddwako ku nsonga ng'ezigenda maaso n'okuba nina endowooza nti mu 2026 abantu abayinza okubeera nti batuddira batukwasaganyaawo ajja bba surprise era ajja kujja ajjawo mu byakusaaga agende maaso n'okubeera nga atukulembera mu ngeri ey'okusaaga olw'ensonga strategy batandise okubeera nti baziruka era nsuubira ne biiro ez'enjawulo ezigenda okubeera nga zijja mu palamenti eno ey'e11 olw'ensonga basetinze sipiika mwamulabye yazze n'emyuka mwamulabye okitegeera kati amateeka agenda okubeera nti gayinza beera nti gafevalinga nnyo enkyukakyuka za 2026 era nsuubira transitional bill eyinza okubeera ng'ejja enkyukakyuka bayinza okugambira tugabane kino tukole bwe tuti byonna bisubira okubeera nga bigenda kujja mu gipalamenti eno ey'e11
wadde nti mulaba nti mulimu nupu erinamu ababaka bangi ne bano balinamuko ababaka bangi ebibiina ebirala naye ate ebbago era transition bill nsuubira okubeera nga ligenda kujja because enkyukakyuka zirina kuba kati otulina bannamagye ab'enjala bavuddeyo ne boogera ne bagaa nti ke kaseera okuba nti omukulembeze eggwanga agenda mu maaso n'okubeera nti mwana wattu aleka enkyukakyuka zijja ez'emirembe era byonna byonna obawulire eyasembeyo General Eri Tumwine yakyogerakoko General Sejjusa agenda mu maaso n'okukyogerako nnyo Major General Mugisha Muntu Girigori abazza akyogerakoko Kano Kiza Besigye azza agenze mu maaso n'okuba nti akyogerakoko ne bannayafusi bangi aboogedde ne bagamba nti kyukakyuka
zina mugaso okubeera nti akola nnyo emirimu gye era ku kisanja kino agenda beera nti afanya okubeera nga tukakumwa abantu ba wansi kuba abantu byalonze bantu bansi kiraga nti mutuufu mweteefuteefu nnyo okubeera nti akolera abantu be ng'ayitamu abo yagenze maaso n'okulonda mu mbeera yonna nga begenda maaso okutema kati kyaddako kubeera ng'ateezo ebyokwerinda mu kwogera okwasembeyo ng'ayogera yagambye tutuufu yanenya nnyo ab'amagye abagenda maaso tugumula bannansi mu Novemba nga 2019 2 abanenya tibaakola ensobi yagenda maaso n'okubanenya byonna bye yagenda maaso n'okwogera buli obugambo ebyo kubyogera bannabyabufuzi mu maaso political science tebiba accidentally biba biteeketeeke buli omu alina kubeera ng'ayogera ddi kati January tumwe nayayogedde wali ajja okuvaayo naye ayogere kubatawadde bifo wadde nti mukulu vice president yagambye nti yabadde alabula vice president yazzeeko munnamagye arupo yamugambye tokana na mukamaawo naye mukulu sekandi tomumanyi yavaayo dda n'agamba talina kyayogera era ye yajja sigala nga talina kyayogera yabadde ageza kugambawo ne yazzeewo naawe era tobaako kyoyogera oba yagala okubeera ngaosigaza ekifo ebyo nawe biri naye nze kubiddemu toki nkulage 2 kyekiriwo nsuubira ebbago erya transition bill erigenda okujja gavumenti egenda kyukakyuka etya tugenda gabana tebyo mbyo mbijjukira etuvayo okay producer nge agenda maaso okutwala ggwanga erya Iran abasinga Iran mabadde mugeze maaso n'okugyerabira olw'ensonga nti no COVID-19 ageze maaso n'okusaanikira ensi n'agenda maaso n'okulabiriza biki ebigenda maaso okutambula mu Iran naye nga tewaliwo embeera ey'amanyi egenda maaso n'okubeera ng'etambula mu ggwanga eryo eretaddewo obunkenke nnyo omukulembeze omupiira yalondeddwa amanyiddwa nga Ibrahim Rayas yagenze maaso n'okuba nti yalondeddwa yawangudde n'ebitundu byabadde 62 n'obututundu 2 ku buli 10 bwe bululu obukadde 17 mu emitwalo 80 bwe yawangudde nabo ku bukadde 28 mu emitwalo 6 ono omusajja yazze mu bigere bya Hassan Rouhani yagenze maaso n'okukulembera eggwanga eryo ebisanja 2 n'agenda maaso n'okusulawo wundayi naye ngo yavuganyiza ne banne okubadde mu Husino yafunye obukadde 3.4 mu 712 ate mpozi Ibrahim naye igambe yawangudde yafunye obulwadde ku mitwalo obukadde 17 ate Abdul Nasser Hamad ono yafunye obukadde bwadde 2.42 mu 721 ebitundu 8 n'obutundu 38 ku 10 ate Amir Hassan yafunye obulwadde emitwalo 9 mu 718 ebitundu 3 n'ebitundu n'obutundu 45 ku buli 10 byagenze maaso n'okuba nti afuna nebino byonna n'okujja Ibrahim yazze nga musajja wa tabu nnyo era omusajja ono Amerika amutaako nannatti ebisalamu ez'omutakiriza kubeera ng'atambula olw'ensonga atugumudde nnyo bannansi b'eggwanga erya Iran agenze maaso n'okuba tugumbula nnyo era we yategedde nti amaze okubeera nti ensi we yategedde nti Ibrahim Rayes yagenze maaso n'okubeera nti alondebwa ensi n'etandika okuba emiranga abasoose okulajja n'eggwanga erya Iran erya Israeli baje ne bagamba tufudde omusajja oyo azze omutemu madara omutemu amaliridde okubeera nti asanyawo bannansi nga bannansi ba Iran bennyini agenze maaso n'okuba tugumbula era Rayes n'agamba ne bagamba tebagenda kumukkiriza kubeera nti afutumbala mu kunsi nga yo waira jukira Iran eri mudiro okubeera nga bazzaawo endagaano ya 2015 yasazibwa mu America bo 2018 Trump nga mukulembeze y'okuba nti bakola nuclear kati Rais Ibrahim bebadde mabega w'enteekateeka y'okukola nuclear mu ggwanga erya Iran kati yazze omukulembeze era olukiiko olwa Guardian Council olutulako Ayatollah Ali ng'omukulembeze okutiko mu ggwanga erya Iran bebakkiriza omusajja ono okubeera nga ajja era nga Iran baali basulamu abakulembeze baali bayitirivu nnyo abasula mu lukaaga ebaali bagenze maaso n'okuba nti beesimbawo okwagala okubeera nti mwana wattu bavuganya ku ntebe eno wabula bagenda maaso n'okusulamu abantu baali 7 bokka bengenze maaso n'okutemeratemera okwali Amir Hussein okwali Abdul Nasser Ibrahim Rayas kwaliko Muhsin kwaliko Saad Jalil ne kubeerako n'omulala amanyiddwa nga Jakan ate gattako Muhsin n'agenda maaso n'okuba nti amukwaba bagenda maaso n'okususula abantu 7 gambe baali bagala okuvuganya ku ntebe baali abantu abaliswa mu lukaaga abaali bavuganya mu ntebe era nga mwana attu byagenda okukomekereza nga Ibrahim Rayas agenze maaso n'okuba nti yeetika entebe ey'okulembera eggwanga erya Iran okulonda kuno kwe kumu kukyasinza okuba okw'ebbeeyi mu nsi yonna kuba bakoneddeko obukadde bw'ensimbi eza toman z'ensimbi z'eggwanga erya Iran wabadde obuwumbi 1,117 obuwumbi bw'ensimbi eza toman eza America buwumbi 2,277 mu obukadde 400 ezagenze maaso n'okuba nti zakozeseddwa mu kulonda okwo kwonna okwabadde mu ggwanga erya Iran okulonda okwabadde kukyasinza okubeera okw'ebbeeyi oba ogenze maaso n'okugeraageranya Rais yagenze maaso n'okuba nti yagidde gayo no lwaki Israeli emutya Israeli emiza omusajja ono okuba nti bannansi bonna aba Iran abazze battibwa n'ebikolwa bye byonna ebibadde bigenda maaso n'okubeera mu ggwanga erya Iran omusajja Ibrahim Rayas abadde agenze maaso n'okubeeramu ekyenjawulo ekiriwo ti gayo ono yakula ekitongole ekiramusi ky'eggwanga erya Iran w'amaanyi nnyo mu nsonga z'amateeka mu ggwanga erya Iran era yakuuka nnyo mu nsonga ez'ebyeddiini yasoma nnyo eddiini y'ekisiraamu n'akikuuka mujjukira mu Iran okuba omukulembeze eggwanga eryo olina kubeera nti wasoma ku ddiini okitegeera nga wakikuuka oli mumanyi kubanga Iran
bakutambulira ku mateeka ga sharia law bagenda maaso okutambula so kwesimba mu kubukakuliso olina okuba nti wali osebe ku mateeka ag'ekiwarabu ag'ekisiraamu obanga akukuka nnyo mu ddiini y'ekisiraamu mu mateeka era nga n'eddiini ogitegeera nnyo ng'oli doctorate mu nsonga eyo kati omusajja Ibrahim Rais musajja w'amaanyi nnyo mu mateeka kuba amateeka g'ekisiraamu ate mpozi n'asoma n'amateeka ga secular gano ag'ensi era yessaabalamu y'omu kubatwa mu kitongole ekiramuzi mu ggwanga eryo erya Iran yagenda mu maaso n'ogikwasaganya Isirairi okutya kwayo kuli nti senga omukulu Ibrahim Rais agenda mu maaso n'okulembera eggwanga eryo agenda beera nti abakuba buli banamagezaako kubeera nti bakola effujjo ajja beera nti abafutubbala ate nga jjukira Hasani Ayatora kyeyali ayagala kubeera nti afuna omusajja alina embavu ezigenda okukangavula eggwanga erya Isirairi obutaddawo kubeera nga lifutubbala ku Mwarabu yenna n'okulwanyisa eggwanga erya Amerika obutagezaako bbalinya kati omusajja ono mukambwe ennyo era nga prime minister eggwanga erya Isirairi amanyiddwa nga Naftali yatandise dde okubeera ng'alajana n'agamba nti eggwanga erya Iran mbalimba nnyo okulonda Saabatemu ogenda mu maaso n'okulembera eggwanga eryo erya Iran. Amerika nayo yalajenda negamba tufudde Saabatemu azze enteeseganya ez'onuclear zinaagenda mu maaso ate ne prime minister ne baminister prime minister eggwanga erya Pakistan amanyiddwa nga Imran Khan musajja no muisiraamu nnyo era emu ku basajja abateerya ntama ye yagambye nkwaniriza nnyo Ibrahim okubeera nti ozze tufutubale ku nsi eno kuba badde batufubaddeko nnyo ab'ensi endala naddala okusinga eddiini y'ekisiraamu ebadde egenze maaso n'okuba nga erinyirirwa pulezidenti w'aba Hezbollah naye kenyini yavuddeyo Nasrullah yagenze maaso n'okuvaayo n'agamba nti mutuufu tetugenda kubeera nga tukkiriza kubeera nti Isirairi tufutubbalako engeri twagenze maaso n'okubeera nga twafunye Ibrahim Rais agende maaso n'okuba nti akulembera eggwanga lino gambye saabalamuzi eggwanga eryo mwanattu erya Iran yalikwasaganya ate era yaliko saabawoleza gavumenti ya Iran wakati wa 2014 ne 2016 n'abeerako minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyokwerinda mu ggwanga eryo era yalikoko expert mu nsonga ez'ekikugu ennyo mu ggwanga erya Iran ezeebuzibwako yego basooka okubeera nti beebuuzaako mu nsonga y'ekinnamateeka era ng'omuvubuka ono oba omwami ono taata we wamaanyi nnyo mu ggwanga erya Iran amanyiddwa nga Imam Raza amanyi mu Iran gwe yasoma ebyafaayo by'eddiini ez'obeera nti ogendayo n'osoba ku musajja oyo ekyagenze mu maaso n'okuba nga kyamulondesesa ogenda mu maaso n'okubeera nti mwana wattu akulembera eggwanga erya Iran. Isirairi eyolekedde obuzibu obw'enjawulo omuli okuba nti egenda beera nti teddamu kubeera ng'erinnyirira nnyo eggwanga erya Iran. Jjukira Isirairi erinnyirira nnyo eggwanga erya Iran mu mbeera yonna n'okubasonkereza nono Ibrahim Rais yazze musajja mukambwe ennyo musajja muntu nsolo nnyo musajja nosesman yagenze maaso n'okumuleeta ate nga Ayatora yakikoze akigenderedde okumuleeta kuba badde atawanyizibwa nnyo ensinga Amerika n'eggwanga erya Isirairi. Jjukira bali mu nteekateeka ez'okulaba nti bateesa okulaba nti eggwanga erya Iran tebakola nuclear era bali mu kubeera nti bateesa nga babula Iran yabateekera obukakulizo ne bagamba okutya nga mutugyeko nati ze mwateekako bwe tugenda okubeera tuddamu okuteesaganya naffe era nga Iran baddamu dde okubeera nti basimba ne kuteekayo ebyuma ebigenda okubeera nga bikola nuclear bo gwe bagamba nti tebagenda kukola byakulwanyisa bagenda mukozesa mu masannyalaze. Naftali yagenze maaso n'okulondebwa Naftali prime minister eggwanga eryo erya Isirairi eyazze mu bifo bya Netanyahu. Ono omusajja yazze naye si mwangu nnyo era nsuubirawo okulaba embeera ey'okusika omugwakati eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Isirairi. Ono Naftali yazze Banat musajja alimu omusaayi gw'eggwanga erya Poland ne Bugirimaani nagamba abasajja n'Abagirimaani basaasaanira esigambe alimu omusaayi ogwa Poland n'Abagirimaani omusajja Naftali Bennett ate nga ne America abalinako akakwate kati gayo ono yazze okubeera nti akula emyaka 49 yagamba ekyamuleese kubeera nga asaanyawo Palestine agenda gikuba agisaanyeewo agenda kubeera nga asaanyawo eggwanga ne bayita Palestine bannansi bonna Palestine abayita effujjo agenda beera nti abafutubbalako. Omusajja ono wamaanyi nnyo mu byobufuzi eggwanga erya Isirairi yaliko minisita w'ebyenjigiriza b'eggwanga eryo yaliko minisita w'ebyokwerinda wakati wa 2014 ne 2020 mu gavumenti ya Netanyahu yakulemberako ekibiina ekimanyiddwa ng'ekya New Right Party mu 2018 n'okutuusa kati Jewish Home Party ekibiina ekya Jewish Home Party 2010 paka 2018 yagenda maaso n'okweyanda ekikulembera yaliko minisita w'amasannyalaze byonna nga agenda maaso n'obikwasaganya yaliko minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga byonna ageze maaso n'okweyanda nti abikwasaganya gayo nagenda kulembera emyaka 2 agende maaso n'okweyanda nti akwasa munne ate mene gwalina okubeera nti akwasa amanyiddwa nga Yashid gwalina okubeera nti akwasa Yashid ali ne Leopard bagenda okubeera nti bakwasamu gayo no wana amazo agenda kulembera paka 2023 olwakwase Leopard then Yashid bagenda okubeera nti akwasa ekyamuleese kubagambye asanyawo eggwanga erya Palestine ekyasiza okubeera nga kimuleesa agenda beera nga alisanyawo ekyokubiri agakubeera nga ateeka amakampuni
mu Rwanda na Gaza agenda kwandika kulima mu Palestine n'eggwanga erya Israeli agenda mukolaawo nga tewali mutina agenda kubeera nti addamu kubeera nti ayita eggwanga erya Palestine eggwanga eryetongodde era y'omu ku batakkiriza nti eggwanga erya Palestine lirina okubeera nga lyefugira mu kitundu ekyo Rwanda na Gaza agambye nti wanatuuka emyaka 200 egirijja ye agenda bba nti ataddeyo ettaffaali ddene nnyo mu kusaanya eggwanga erya Palestine yagambye yentandikwa eyokusanya eggwanga erya Palestine myaka 200 egirijja mulijjukira Naftan nga we nagenda maaso n'okukola ennyo mu Abaisirairi okubasanyisaawo abalabe bammwe ab'eggwanga erya Palestine era y'omu bakulemberamu operation ez'enjawulo omwali okutemula abannansi b'eggwanga erya Palestine mu myaka egiyise okuva mu 2012 omusajja ono munnamagye kyembadde nera bidyo kiga munnamagye era yaduumirako mu magye ag'enjawulo yagenda maaso n'okukulembereramu okitegeera yagenda maaso n'okukulembereramu so omusajja ono munnamagye agenze maaso n'okubeera nti mwanattu amanyibwa yembeera nga begenda maaso n'okutambula lwakuba nti producer agenda maaso n'okubeera nti afubutula mu mbeera yonna ngamba tambula ogende naye sijja kubeera nti nva ku Hyundai era nange Hyundai nkyagiremeddeko mu mbeera yonna nga tulina okubeera nti naye nga gayo ono agamba ebyamulese kubeera nti asanyawo eggwanga erya Palestine n'okubeera nti agijja ku myaka 20 egirijja agende maaso n'okubeera nti mwana tajjukira nti yali entandiko oba yali manduso ey'okusanyawo bannansi bana Palestine abangalira mu Rwanda na Gaza ate mpozi newali eri mu kitundu ekyo bagenda maaso n'okubeera nti bakwasaganyiza ensonga zaabwe lwaki bo byaduse mu ggwanga nga balonda kubanga nga balonda kokasi eya Buganda ngenda kikuddamu okay wali yangambye agala ebyafaayo bya Kyagulanyi ngenda beera nga mbireeta biographies yagala njabera nga njikwenda maaso n'okubeera nga njireeta mu mbeera n'ogende maaso n'okubeera nga ogitegeera wali era yambuza lwaki Kyagulanyi yadduse mu ggwanga tiyadduse kuba yageze emirimu emitongole era entebe yagirekedde omubaka w'emanje mu parliament amanyiddwa nga Joan Baptist Nambesho yagenda maaso n'okubeera nti amukwasira njuka emyuka we mu buvanjuba bw'eggwanga tiyadduseemu kuba omuntu yadduseemu yadduseemu yali badde gavumenti emunoonya ne tunawulira yagenda maaso nakubeera nti amunoonya wabula ebintu byawe babisettinga bulungi kuba bagenda mu kamyufu ne bagamba Muwanga Kivumbi agende maaso n'okukwatamu mu kibiina ekya Nuupu ekyo lwakuba nti bangi bwenvana nenjogera ku nsonga ezo mugenda maaso n'okubeera nga munvuma wali yanvuma amatama wali yanvuma buli omu naavuma kyayagala naye nga nze mbabuulira mu kibiina kya Nuupu mwanyira mu mafiya bangi era 2026 nabagamba mujja beera nga mubalaba nga babakyukidde bafuuse engo benyiri mwebali n'abalya mulime ne muluzise nabo tubamanyi lwakuba ntuti okubeera nga tuvumibwa ate mwenyini abatubuza ebibuuzo bwe tubiddamu nga mutuvuma naye nga kyekituufu tiyadduse mu ggwanga wabula naye ewali ensonga ezigenda maaso n'okumusukkirirako nga tannakyazisalawo mwalaba ekyatuka olubaga nga balonda ba sipiika erubaga mwakyaba ekyatuka ye yasalawo nagamba mugende mu kamyufu ne bagenda mu kamyufu ne bagenda mukona ne bakola byabwe so ate nga jjukira Kyagulanyi si munnabyabufuzi Kyagulanyi ye mukulembeze bano abaliwo abamuzanyisa dingi nanga bannabyabufuzi baludde mu byobufuzi eggwanga erya Uganda myaka 3 myaka 25 myaka 10 so nange newembanze beetegulamu ne bafaafaagana naye ekirungi byageze maaso n'okubeera nti byawedde naye nga tyadduse mu ggwanga byawedde okulonda kwawedde lwakuba ekyennaku ekiriwo nti abeena bagenda kulondako kase eyaabwe nabo eya Buganda kirabika nti NRM nabo abamulimu abatakkiriza kuba nti bafugibwa kyokka ebbanga lyonna libaddewo babadde bagenda maaso n'okulembera ako kaseni eya Buganda nga NRM yegikulembera wabula nga bali kudda oluvuganya tebayekandagangako NRM tebagala kubeera nti bakulembera wadde nti batono babadde bagala kubeera nti nabo bakulembera ekintu ekyobulabe ennyo mu byobufuzi bw'eggwanga erya Uganda kiva mukulembeza eggwanga ye mugezi ababala n'ategeera ani anaamukolera ani atamukolere n'akole n'abakulembeza abyobufuzi ab'enjawulo babala kuba omukulu Mpuuga kyemmanyi ajja kukulembera bulungi lwakuba ensekete zikyali nnyo mu kibiina kya Nuupu Kyagulanyi waba mugezi alina okubeera ng'atereza embeera okubeera ng'asunsule era mu kulonda okulira kwa parliament asunsule kubanga bantu bangi abagenda oba surprisinga nga bakoze ebintu ebyewuunyisa namugende mu maaso n'okubeera nga mutya wali aŋŋambye wali agenze maaso n'okuŋŋamba agenze maaso ansabye byafaayo bya Kyagulanyi byafaayo bya Kyagulanyi tugenda beera nga tubikuwa mama Hajati Aisha Muwonge bambi tugenda beera nga tubikuwa bambi inshallah producer nga ali mu kubeera nga tubiteekateeka kuba ffe tuleeta ekintu ekijjudde tugenda maaso n'okukitematema tugenda beera nga tukikuwa ogende maaso n'okubeera nti okifuna simputu si kuba nti waliwo ebitutiisa ne tugenda beera nga tubireeta abasigadde kambakoneko bukonyi Abdallah Hussein bali kubeera nga kooli Sumini Usman bali kubeera nga kooli ate nga mpozi waliyo ambuuziza se Ibrahimu naye kwali mulaba kwali then Kyagulanyi Kyagulanyi ekyokubeera n'endagaano emukulembeza eggwanga sikimanyiiko ekyo
ekyamazima sikimanyiiko kisoboka kuba bonna bantu ate bannabyabufuzi naye simanyiiko nja kinoonyerezaako ndabe kubanze saagala kwogera kintu kinaatuuka ne mugenda mu maaso ate n'okubeera nga mukimbuza akaana akatandi kyo sikimanyiiko ekyo naye nga nupu eneeba y'amaanyi mu 2026